Namirembe. Encha ya leero abakkiriza beeyiye ku kkanisa y'omutukuvu Pawulo Namirembe okwetaba mu kusaba ku lunaku olwa Pasika olw'omwaka guno era okubuulira enjiri kutambulidde ku Yokaana essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'e13. Ku lunaku olusooka mu nnaku 7 Mariyamu Magdalene n'ajja mu matulutulu nga tebunnalaba eri entaana. N'alaba ng'ejjinja ligiddwa ku ntaana. Awo n'adduka n'ajja eri Simooni Peetero eri omuyigiriza oli omulala Yesu gwe yayagalanga. N'abagamba nti bajjemu Mukama waffe mu ntaana, so tetumanyi gye bamutadde. Kubanga baali tebannategeera ekyawandiikibwa nti kimugwanira okutuukira mu bafu. Bw'abadde abuulira omulabirizi w'obulabirizi bw'e Namirembe kitaffe mu Katonda Right Reverend Wilberforce Luwalira abakristaayo abakubirizza okwefumiitiriza ku mazuukira ga Kristo era bafe eri ekibi n'okuzuukira mu butuukirivu nga beewala ebikolwa eby'ekko. Tulina okuwalagana, tulina ettima engeri okwefaako ffekka, okukola ebintu mu ngeri ng'agamba nti ate munaakola ki n'ebirala bingi. Tuzzeeyo oluusi mu busamize n'okweraguuliriza. Waliwo ebikolwa ebicocca abantu abalala, okunyigiriza abantu abalala, obutawuliriza abantu abalala. Omulabirizi avumiridde ebikolwa eby'omukwano ogw'ekivve ebiyingiziddwa kuno bakyeruppe era n'anennya abaddugavu abalippira emize n'abakubiriza okusaba ennyo okuwangula emize gino. Kiruma nnyo nti kaakati boogera ebigambo nga babifudde, kaakati teboogera kirala nnyo era n'ogamba nti bannange bano newankubadde batulowooza nti tuli mawanga gano agataakulaakulana, naye naffe tulina okukulaakulana kwe tutuuseeko kubanga tusobola okwawula obusa bw'embuzi n'emmwanyi. Omulabirizi Wilberforce Luwalira afalaasidde abakristaayo okuddamu okuttukiza obuntubulamu obuwedde mu bantu era bazuukire wamu ne Kristo abantu basobole okuddamu okumanya bwe balina okwogerera ebintu ebirimu ensa. Abantu nga tebakyalina mbeera za kubeera na nsonyi, oli yeeyogerera nga bw'ayagala, akola nga bw'ayagala, aweereza mesegi nga bw'ayagala, oba zirina be zitaataaganya amala gakola. Teetaaga okuddamu embeera erowooza ne ku buntu bulamu. Ekyo nakyo tusaba Katonda akizuukize. Akubiriza abantu okunoonya emirembe n'okukola Katonda by'ayagala. Okusaba ku lutikko e Namirembe kwetabiddwako ab'ebitiibwa okuva e Mengo era omukuuza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwagamugombole ategeezezza nti olunaku luno bwe lutuukidde nga waliwo okusabira beene Katonda amwongere obulamu n'obuwangaazi era akunze abantu ba Buganda okweyiwa mu bungi mu lubiri e Mengo ku Sande ejja beetabe emisinde gy'amazaalibwa ge. Kwebaza Katonda olwa Ssaabasajja Kabaka, ate tumwebalizeeko Katonda kubanga mu wiiki eno kubanga leero tutandise wiiki eno mutujjuukirira ensonga ey'amazaalibwa ga Ssaabasajja, ate era twongere okumusabira Mukama ayongere okumulabirira obulungi ng'alamula Obuganda. Twebaze Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kubanga Mukama amuwadde obulamu obulungi era amazuukira gano nga bwe tugakutte tulabika tugenda kusanyukira ddala. Ate ng'ekikulu ekiri mu nsonga zino nga bwe mumanyi nti amazaalibwa galiwo 13 naye ate 16 tugenda kudduka misinde mu lubiri ffenna nga tujjukira era nga twebaza Katonda amazaalibwa gano. Mu kusaba kuno wabaddewo ne Namukadde awezezza emyaka 91 era yeebazizza nnyo Kabambaggulu olw'okumukuuma nga mulamu bulungi nga taliiko wamuluma wonna. Mu myaka egyo 91 neebaza Katonda kubanga sirina kyonna kinnuma, omubiri gwange mulamu, nsobola okutambula, nsobola okukola emirimu gyange, nsobola byonna. Okusaba e Namirembe kubaddeko ab'ebitiibwa okuva embuga, aba gavumenti eya wakati, bannaddiini n'abantu abalala. Stella Nandawula, BBS Terefayina, Gambuuze.